Atiddwa Ebona Kibuuka w'emyaka 11 ng'abadde muyisi ku St. Peter's SS Ejjinja. Amu ku batuuze mu kitundu ng'akulembedwamu Sophia Nantongo bategeezezza nga waliwo obujja abavubuka ssaako n'abaana abato abayaaye abeyita ba boys nga bano batikumya abatuuze mu kitundu kino era ng'obubinja buno buli bubiri okuli boys ey'okukyalo Kasanja ne boys ey'okukyalo Kyabaggo. Poliisi oba eremeddwa tugenda kukwasaganya ekintu kino kuba ffe tulina obuyinza. Tulina omusirikale tubeera naye ku street yandibadde atabaganya abaana ate atulugunya butulugunya. Bano bategeeza nti bakubaganye era ekyavuddemu Kibuuka okufa. Bajja n'amajambiya paka mu nju ne bankuba empimbu banoonya bantu nga ne poliisi eri mabega waabwe nga bo balina ebijambiya mu maaso. Sulaiman Musa Isikungu n'asangidwa n'ebisako ku mutwe ategeeza nti ku saa 3 n'ekitundu ez'ekiro yawulidde endulu era byafulumya okudduukira bw'atyo n'agamba bakifeesi adi bakutte ebiso byamutematema. Ku saa 3 n'ekitundu ez'ekiro abatuuze bawulidde omutuuze alajjana era wayise kaseera katono okulajjana ne kukoma. Ekiro ne tukuba enduulu ne baagala okusala ekkubo okujja eno okutulumba ne tuddukira mu nju. Bwe bukedde ku makya ng'obulamu bwa Kibuuka kwe bakuba amaaso kijja abatuuze mu bira ne bategeeza nga poliisi bwe yabadde emabega w'okufa kwa Kibuuka. Ne poliisi yennyini etya abantu abo Nti ono aduumira eri simanyi boys. Amagye bennyini be bakulembera abaana ne bajja ne bakolembera bagadde oluguudo oluva Ejjinja okudda e Kampala nga balutaddemu ebiti n'amayinja. Akekugu nkatutte ekiseera oluvannyuma abasirikale ba poliisi nga baliwamu n'abamagye batuuse mu kimu kino okuzza embeera mu nteeko. Bakubye amasisi mu bbanga n'okubayisaamu kibooko. Nze ng'omukulembeze nja kufumirira ebikolwa ebikolebwa bakuuma ddembe. Aduumira poliisi enjeru Christopher Lukunde ayungudde abasirikale abalala okuzza embeera mu nteeko ng'eno abatuuze bajogeredde ebisongovu. Omu ku batuuze abatulugunyizibwako obubinja buno nga bakulembeddwamu Ivan Lukundo bategeeza ng'omugenzi wabadde omu ku bavubuka b'obubinja obujjojo by'abantu. Givuddeko bajja ne bantulugunya ne bakuba omukozi wange yali ankolera ku mudaala gwa Chapati ne bamuyisa bubi nnyo twamutwala ku poliisi tetwafuna kuyambibwa. Aboolugalo lw'omugenzi okuliza mu Nakalyango boogera ekibuga n'ekitabo omugenzi bategeeza ng'omwana waabwe atabadde menyibwa amateeka. Banzitidde mwannyinaze Bone atalina musango yadazze gula Chapati tebamukubakuba. Kati yo wange yabadde talina kyamanyi olw'okuba tatambula nabo n'asangibwa ng'attibwa mu mbeera mutategeerekese. DPC Luhunda ategeeza nti okunoonyereza kugenda mu maaso. Ebyo tubiyamba. Abasirikale bali bajja ebiti n'amayinja mu luguudo n'omulaba ne gutwalibwa mu ggwanika Ejjinja okwekebejjibwa. Emmanuel Balukusa yakusakidde eggulu eno ku Babukedde TV.